Anonya ini hera. Eyo tujimaliriza side zaawo nogero kwanga ndi mategeza kubana fa Axel and Security System bakutegeza funa kamera. Ezo mulembe zitenga ku kikomera kyo atozi connecting ku simu yo ku mulimu go ewakawo. Osokubanga atofana nesenye goteka ku kikomera kyo. Ate gwetaga sola buli wabuli kika yonna golowoozaako osokubanga ate omufuna bebanafe aba Axel and Security System. Arabic style adhesive cement smart tiles. Again verenga atomo FM hardware zona mu gwango verenga ate obulamu butambula. Tutewe twatandikidde. Shiba Kalungi yavuddeyo ku live. Nga semo sanyifu era nawe mule bigambo ebinene. Zifaka zabadde muri faka zibulu era muwagira zimotherfucker zabadde byonna faka nga zona ziri muri wabuze n'ekirala nenga ekimunyiza kiri kimu omusajja gwe yayogedde ngo omukadde lwakubali na amaje najja nahaniko okumutogeera netugamba nna kati osibu Kenya Bukenya bamujjako amaje kyobola Bukenya surviving omanyi aliko agendako nanywa shisha omanyi ngoyagala ngwaliyo tuseeko ku level ya Bukenya we yaliye olina okukola enakugamba nedda tulina betujjamu nze nyina okukendereza abantu olabe ani oyo kubanga abantu basobola okulowooza Bukenya nedda Gilbert Bukenya yasigala kukwata bakapakati eyakutte ku Shiba gwe kankubula ekintu kimu oba kyoyagala nkugambe Judith babiri bali bagezako mu rapping emirundi ejo nga woli era Judith babiri tasobola kuyingira mu office yonna naddala ya pastor nga talina muntu kubanga bali bagezako mu rapping aba pastor aba pastor sala yagala muyingiza nyingize era nze natya pastor waliwo omugwe natya babiri yali ayimba ngoroza asula ne Katonda nebyo pastor teyatya yali ambikula skirt nene bana abantu abuzije tebatya obikule Katonda malayika babiri yayimba ko ngatoza malayika ne pastor yali ayagala yingira malayika babiri eki ono omuntu gavu obona omweru no babiri lwakwanga yeyongedde obweru bye ejali naye babiri tiyali yo black nedda sikulya gendo nayo nyumba za babiri kyemmanyi kyalina kaweke tomumanyi kaweke namba anti babiri eruwa yaga tumukuina ku namba tesobola kumbula tumubuze nti no mama lususu wali munde bamanyiwo atamanyi tosobola kuba Canada nokoza mama lususu oyagala kufa otyo otegedde ekyo nkire saawo ekyo ne kibaawo baana bangi sayimo abali mu art industry be bakozesezza mu ngeri eyo ne basirika nze natwalako omuwala yanyumiza ekintu nga bamukozeseza abo bakyali bamukozesa yanyumiza actually oba kyava nakinyumiza ne mugamba jantugenze tufune gundi pep zena okumanya twajja na kudwaliro lye Nabweru nga tutya kati ate natuuka yenga yejize ate doctor ategeera nze naye visit muze nono kansoge babime sirimu ate twavaayo nga nange bampadde pepu nobanga nange bampadde pepu nomumira sayimo muganda wange fe tuyise mubizibu abasajja batukwata twakwate twogera twali tumize ku pepu omumanyi ekisooka kati ekisooka ng'abantu abali mu civilized society ensonga y'okukwatira abakazi sinnungi light weerigwe bulungi omukazi musabe woba okola ki anje nja kunyonyola lwaki abasajja tebasaba light ezze bulungi sagala weekwasa atirabayo sayimo waliwo kyemwerabira abantu abatufuga wano baali mu nkoola balunzi bwe baveeyo antirabayo balunzi abamu bava eno mu byennyanja bwe bajja baali tebalabanga ku bawala batuse bafunye sente ez'obwere gomanyo kanugeza abewaffe gomanyo omunyankola abadde mu nkoola bino bye babewanirako bwerere bunyine ente 10 simanyi 2 omwana e Buganda asitudde ebizimbe by'ennyumba z'abapangisa omunyonyola nte 2 ng'owunya busana mata biveeko gwe mu ente za bbeeyi kati buliriza kati n'omugjeeyo mu nkoola nga badde awunya busa n'omuleeta wano n'akuba emitwalo gya $10 nga batata gomanyi omunyankola amalala gasobola okukola yakutte dda anti jukira babamanyiza bakoli Museveni yali nga bataddemu discipline kati bonna abafuluma bali arrogant fa bazaalidde wano osanga omunyankole nga naye wenyini omutwe noga ni musajja genda mpola arrogance nga nyingi nnyo anti kati babagamba mmwe muli bakopi
tewalaba akatambiko ow'amagye yali kapitaani yavuma ng'ayogera mu Lunyakole tibana Abaganda abasiru bitya bwe bo tebabeereeyo. So kati obuzibu buvaawa. Now kyenjagala Abannayuganda bategeere Shiba talinga Bunyinwagi talinga Vinka talinga ani abo bonna bambala bubira bonna nyambala kati kankubuulira ekintu kimu Shiba waliwo omusajja omu yaŋŋamba kino nkyogera mukwano gwange Ron yaŋŋamba Jeff kye yakolera Shiba yamuleetanga wano mu America wallahi nga tusobola namukwatako n'omusemberera naye ate abawala bangi nnyo abava eyo ne bajja mu America wano oba ne $200 je mitwalo 7 wano kyawedde nga Jeff ye manager wa Shiba nga ye manager era yaŋŋamba wisdom oyo omwala omulaba Jeff kyasinze mukola muteako value ne bano oyo Shiba agenda mu America n'ayimba oba tali national nyenyonyi nadda oba waba yagala kulambula n'ataba mu Bannayuganda era nze ekyo nagamba Shiba genda mu maaso kuba Bannayuganda muziki ebyaliwo ne Jeff mwebaze toyomba naye kwe tukube muziki kubanga Shiba asobola okuyimba ennyimba zalina emyaka ng'egyo nga wagenda mu maaso. Now wabula okumugatta ne Bunyinwagi bo kati kankubule waliwo abaana abakunama naye nga bebakunama bitunyumira olaba Shiba oyo alinga Sindi asobola okukkirira bwati ng'alinga ali mu slow motion n'akwata akazi n'atukuba omuziki n'addayo ekikola obubi bano bavinka Bunyinwagi ajja n'ebintu byabwe si be balina wansi ye n'alinga ataddeyo akabakuli nkubuulira amazima ojjaba bano batune akabakuli kali wansi asemberedde omudinka ali bwati bamugire emikono lwaki omwana takusonsuka olugalo Mata Mukisa yava ku kundi lwasonga Mata Mukisa akatto ne wansi we toyawula byonna bifaanagana labundi abaana abo bwate babakuba toli ku musajja munnoka ye wuliriza kyenkugamba ennyambala ya Sindi njagala olabe Sindi olaba Sindi nti yazaala naye amansula kyenkugamba ekisooka Sindi akikola decent tu abo abaana basitegeera bwe mba performing genda olabe Shiba ne Sindi balina distance gye beewa n'abazo balaba those are international artists stage ze bategeka nga niyaze wano balakeri tosobola kudda ku stage ng'oli wano mu maaso ebyo babikola ate mu bazungu tokiraba mu ate aba kirasi tebakikola buli wamu ne bajja ne bayisa stage netambula mu bantu najja na kubanga abazungu bali disciplined era Beyonce yajja mu France ne bawe n'akola show nga stage egenda paka makati gachi gekisaawe ne munange fa bafu obeera eri ate obwavu bwo wano ngosobola tuka abo nabona abali awo wonna omanyi sente ticket ezaali awo nga nosobola nakusemberawo muganda wange naye bali disciplined kati tosobola kuddira mu dinka abadinka nkugambye okulaba ku bamalaya beetunda bamaze kuggulawo Uganda kati ze gwe nasasa eka evinka oyina akantu kalinga kanyonyi ojjoko gira badinka osembe doti omwana agira ati naleeta omuteke naye kakati laba scenario nga Vinka nti yaleeta akawojjoloke kati omudinka akola bwati akombeko ono naleeta omuteke naye singa omudinka yakwata waleeta teke n'akwata ekigere kuba mu scenario nga Vinka ku stage n'amusula mu bantu bandituddiza Vinka mu dakiika 2 awo bandi muhambudde yandikimuteko saa kunyumiza mbozi Mary Battle yali Palisa bamubbako empale bali abaana bangu babbe empale ya Mary Battle ayebwe bakuvamu empale ya Mary Battle yenkanite kati naku zino yekoza lulinga munene osobola nojambaza akattoko lulinga munene ali akasali kusaasira badde yakoga ne empale ya Mary Battle soloje ojinga flaga bagamba flaga ya Uganda naye kyewunyisa gwe bagijjamu empale yeye tategete nti bagimujjemu yeye agenda maaso nakuwa muziki agenda okutuna si empale yange Mary Battle muganda wange Mary Battle abaana bagejja oba fako oba kiki bonna nga teyewulira nakwewulira oba ndi mu mpale oba sirimu kakati nawe ekizibu kya Shiba kyalina gwe tonna Shiba Katonda amuwadde favor tolaba nti nakazindala kutakanyweza bulungi ne Shiba twali awo ku museum n'amala okuyimba nakiraba ku babiri twaliko ku lido ng'abantu balinga bali obwerere babiri yamala okuyimba koota y'abantu bahafu bafuluma ne bajjula parking babiri ne yeggalira mu motoka
nakiraba ku babiri njiramu kyaba ekyegezaako okwenkanankana kokko ku babiri ku Shiba ng'ali ku Uganda Museum abantu baafuluma omugoberera poliisi nejja teyabakuba just kwogera nabaaso asobole okuvaawo kati eyo feva Katonda yagigaba otegere kyengamba kati now Shiba problem gyalina we yava ku Jeff abantu balowooza nti basobola okutega ebibatu byabwe they can manipulate because bayagala dda aha era kyova olaba Shiba yava ku Jeff bapresenta bangi beesunga nti bukya yeepanka kuno tumufunye Shiba asabika gomanyi entalo ze yalwana nebaire mu mulowooza Shiba mbuno omanyi engeri gyaludde ku Jeff mulowooza mbu ali awo bwana yano soloka kwata bolo oyo Shiba omwana yali dancer lwakwanga atandika okunyumya story mu obsession nze nasooka omulaba nga tali mu obsession nga dancer gomanyi emigere gyayiseemu gwe kati omulaba mu mirembe naye kali kasa yava ku Jeff ne kakomawo yeekoza bwekoza bwati naye oyo omwana ali steady otegedde kati ekizibu kye tulina Shiba kye yatukoze butoogera musajja oyo wabula engeri gyamu describinzeemu ani alina amagye gwe obuuze musajja kyo alina ba musayi wa government njagala Shiba ate mukulu njagala kusaba Shiba ekintu kimu bw'aba tasobola mufuna nze ajje mutwale ajja kumuliisa kyamisana ate tagaba bawo tafuna babawo sanga bali ku space bamuweyo akasirikale oba akapoliisi nga katono nganze nga kalina ento wano njagala tufuneyo scenario bagambe mbu ekisajja bakikubye essasa okugulu oba obutuuliro nga libadde lyagala kukwata Shiba naye kino kituuzeeyo ku kintu Roger kyakoera Spice twali tulowooza nti bino ebyokufuna babbawunsa byakwejala kati bambika Spice basobola okukawuba bati baba akamaze dda mwana akakuba olugalo n'akajja ne gwe baana bangi waliwo n'omuyimbi wammwe ow'amaanyi okyaggwera mu mmotoka edda gwe batya n'okutya gundi gwe bagamba nti naalabika yatomera nga yali mu mmotoka yali omuyimbi owakabi babije babije wa leero babije oli mukazi wate kati awo aba atomedde tokimanyi kye bayita okutomera mugamba wano mumanyi wantondo omwana yakimumalira mu mmotoka nga abayimbi balaba teri muyimbi yaddamu musabako kubanga yakimumalirako so problem eri kubanga Shiba yava wa Jeff abantu bamutekinga for granted balowooza basobola balowooza era Shiba Jeff okumanya wa amaanyi oyo abantu abamu ne bano boolaba ne byafuzi abagenda mu gundizo baali bamutya babwegomba bano abanajjukira nze natwalako kaluka siite wantu nengamba omugagga bevuge mmotoka watuuka wali tugenda wantu munaye mugagga namuwanyeta tugenda otuuka ali nanga hawezidde omwantu wali waka kunzi nawuleka nanga omusajja obadde ankwatira bisambi nga nvuga nawulira nga nswadde kati abaana bano babalaba ku screen babeegomba ennyambala eno tulowooza nti nayo ekitundu ku bino ebigenda mu maaso osanga Shiba byayambala ng'ali ku stage wadde nga ayinza okuba abikola in a professional way byebisikiriza abasajja ne bagamba kendikakwatako Simon kubulira ekintu kimu kyolina okukkiriza Uganda naturally tulinga America uliriza era Museveni atukoze bubi nnyo otwavuwaza wano Bannakenya n'Abatanzania baaliranga wano nnaku nkulu nga wewali ekitambula Bannayuganda tuba ku masimu bwetu nga tuba ku masimu gaffe kulaba Beyonce ayambadde atya Jeza ayambadde atya ne Museveni kyatukoze obubi tetuli musonyiwa kutwavuwaza ennyambala eri mu America abaana abo gy'olaba Shiba bambala ekisooka Shiba ajambalira ku stage Shiba omusanga nga ayambadde birala ye Cindy tosobola namulaba nga ayambadde bwati eyo ennyambala stage bwe batakunamira music tavaa anti labayo abaagala okubakunamira be bangi n'ekirala bano abaana balungi gwe kati kankubuli abawala be tulina bye ebyaddala nga n'okuŋŋaanya simanyi bino bimuwane abanyarwanda beeri simanyi ki kankuba kubalire Shiba tugamba abaana bambala ebyo ne bayimirira Cindy olaba nayo Spice mbutono Cindy mbalungi bataddemu gwe tugamba baana balobika wamato balaba bana baleka bulungi Cindy wachi wa Blue 3 anti kati ate Cindy wabeeredde ate omulungi ennyo nti mubali yalaga nti yazaala ababa kubira wala kati waliwo n'omuwala Shakira
anti Saimo bwento nayogeranga bavuma Lydia Jasmine kati wetuli wano cheka kwa dako kwata Alice just later Shakira akabina Shakira mumusabye busabi nagana figa ya Shakira yereso obuzibu kati kankubuli ekinkimu njagalo laba abana benjira benkugamba Shakira ye muyimbi wa Uganda atayimiranga alimu ebitege gendo laba obenkobogo gendo laba benkugamba wano nga bayimiridde batono nno Shiba yimirya bwati n'amaguru abiri nota nkobogo oba bitege abo basindi bandi Shakira mukyaganye buganyi wa bibatu buli ayagala kibatu no ate mmotuka nkubuli Katonda tagaba byonna Shiba asoro kwa Katonda muwanga 80% nga Shakira face yafanana taatawe osigera nate taatawe mulungi gwa maaso ago osoro kuba nago ngoli kundi ekigambo eddanche wala nedda waliwo omuntu afaanana taata we nga kwotunula bwoti n'okoma gwe gendo tunula gwe tunula Shakira agamaaso osobola okuba nago agamaaso g'endege wakimaze dda tolina kyolungi omusajja omulungi afaanana bw'ati obwo nga mubimanyanga kati Lydia Jasmine ejasi sina buzibu fatina Uganda ilina abana kati wova no kwabo noddako waliwo peti buli simanyi buno pia paudi simanyi usitegera abana baya abana waliwo Princess Amira oyo kati mukuru nkanga tulina Lydia tulina ba ono Joyranda tulina obwana awo buwala obu ne waliwo anti kati nkuraga nti Kenya wobagamba namwe mulete jamazima kiri kimu kaye abayimbi bano beyambula but the problem bebetweyambuliramu Kenya tukirize nti no bannayuganda bannatandika kukkiriza nyambala eyo kaye Saimo tosola kutuula kulina na muwala yambadde bwati nobeera n'emirembe mu bazungu it is fine Saimo munaye kankubudi chikutwalira omwezi ogu ng'oli mu bazungu nawe kirine kikuvaamu bitoli fine kati fe ababeera mu bawala abambala buno ng'okimanyi kakati tulina abawala ng'okimanyi tebaba mu mpale nga bali mu buno kati twakimanya tulina era kati Uganda obuzibu bwe tulina buli mwezi waliwo agavubuka agava mu kyalo gayita Swaziniga ne gajja e Kampala nekyo kyemubuusa amaaso kaye mu bazungu because baamanyira okwambala ebimpi omubiri gwabwe gwegumu okimanyi ekyo wane waffe because twamanyira okwambala ebiwanvu omubiri gwabwe ebisambi by'abawala baawano it deserves a second look kitegeeza kyekyo nti bibi birungi nti bideservinga second look ate kugamba ati lookinga kati nogwe kankubulire Saimo kati kankubulire twali tutambula ebya Museveni kino nkyogera nnyo Natasha n'ava mu tent ne mtaata we yes nti kati nesibe kwani kuwo najja bwati ngendi kazindalo kati tuleme muwana tuwane bani yebo nasiba muwana yagala kwesimba kuba MP muleke neba nange bwe twogerako ku muntu omulungi bwe nkugamba nti Museveni alina omwana bamuyita Natasha ekyamazima kaye amazima tugogere abayimbi si kirungi kutambuliza bisambi wabweru wabwe tetunabimanyira bannayuganda labayo kati kankubuli mujja mulaba ku bastabu wa Natolo aneyambula dyabera mu kati franti katulabe ku bano gwe munnange kankubuli era yabadde ayagala okukwata Shiba ali omu mu million goroza lwaki Shiba gye yatandikira okuyimba ng'eri ali dancer mu obsession tafunangayo scenario ayagala mu rapinga ono ayagala mu rapinga ngenda kugamba mwezi ogutugenda kuba tumutegedde sina bano munaye bavuuka bava mu byalo bano baba baagala kulabako abaana bannayuganda leka batulage abaana ba Uganda balungi bazibu Uganda bepanka naye omuntu Shiba ngubire Shiba Saimo katika kikomawa kubanga abayimbi balina Tereza nedda Shiba nkwegaire Shiba ngamba kala tisi nja kutwala waluku wesigire akuba omusirikale atukubire ku gasajja agamba sasi Shiba is gundi national treasure by the way no ababana bakuno mulembe gw'abalalu abayimbi batunda eggwanga Uganda kikyeyina ekyebbeyi
nga ne mwanyi zammwe mugenda singa si Katikkiro wa Buganda kubana abasirwa baagala ozizanyirako singa tezigenda fuka bisaaniko kati tutunda abayimbi gende Rwanda bamanyi Shiba Nigeria nali Nigeria ne bakuba oluyimba lwa Rembo simanyi Rembo nakubira obaani ne muga obali kwefurukuta ne ngamba nkyewunyiza Nigeria okuba oluyimba lwa foreigner oyo Shiba gwolaba asobola kuba byakola tebitugasa naye ezo sente zayingiza zitugasa kwa kushiba yekka wali abaana nga 2 abali abafunya ku ye ekyenanyo ya President Museveni nti omuyimbi totunulira muyimbi omu bwati tigokuba okuba abantu nga 2 abamuliko kati Shiba nkwegayiridde twenoonyeko tufune kale omusirikale wanaatubula nze abantu b'enneesiga abawubba ne tufuna yogo oyagala kulaga we bakutte munange no kati kankubulire inze waliwo omuyimbi naye nakigambo bakino mukwano gwa era nsoro bumba gamba yanga abuzidde mu ndi mubi nnyo bamugwe konze lwaki nangamba yeggwe muntu kubavubuka be nalimbadde nabo atankwanangako nenga mulungi muzibu olutawa Shiba yaganya okuloopa omusajja anti be bayina emmundu sayimo bano bagayi bakuba essasi nakubira omulamuzi gyogenza omuwaabira ate bemanyi boogera lulimi olu kati oyo Shiba omulandi mwezitana naye Muganda eriani byayogera oyo Shiba Muganda kati oyo mbali abazajja banoogu omuwabirewa kati oyina mugenda mpora kyemanyi Shiba yabuuzizzaako kuba mwetoolodde ne bamuga Shiba Shiba tukireke kasa kibaddewo muwemule era ebiwemulo singa Shiba yakoze obusinga atukubidde ne tumuwolayo n'ebirala kwabi yamuvumye byabadde bya luzungu Shiba olulala atukubiranga ne mugamba ani oyo nti yono ne muga akati oyo ate muvume bino ebyoluzungu tebibagira oba yatidde kutwala kizibiti ku polisi ani otwala ku polisi nga bakubbi sayimo oyina okulaga kibabbi kati ndoza adayina okugenda ku polisi alageyo nti wano bakutte ababbi bawano bamanyi ababbi bawano olaba bala pisi ne baddi pisi mu Uganda bala regional police commanders baba ku kyalo ekyo jesi wetaaga kumanya akogu teri gye bali kusiba tebasobola kwesiba mweraba